gy'amawulire ku ssaawa zino 10:15. Mitwe gya mawulire ku Nabiccu FM. UNEB erabudde nti teri kuddamu nate kutambuliza bigezo byakamalirizo ku pikipiki olw'obubbi bw'ebigezo obubadde bususse ogw'omulamuzi mu ggwanga. So nga gavumenti erangiridde ng'ababaka abakoze mu myaka gyabwe bagenda okubaleetera etteeka erikwata abantu bonna abayisaamu amaaso n'ababavoola. So nga yaliko ssenti wa Jjinja Central Division ye Mubaraka Kirunda asindikiddwa ku alimanda mu kkomera Luzira okutuusa ng'ennaku omwezi 7 omwezi ogujja ogw'ekkumi ku bigambibwa nti yakola pulojekiti emu nga talina layisensi emukkiriza okuva mu kitongole eky'obutonde bw'ensi Kinnema. Gye badde mitwe badde Nabiccu Salima. Mirimu ki gye yakola egy'okuzimba ekisaawe? Waliwo project oba yene yemmanga eri nga ebyennyanja gye babikuumira eri wansi eyo gye yali afunidde abantu be aw'okubeera ng'embeera ebiseera bwe bali babagoba mu katale oba something n'agamba mujje tukule n'akatale. Uganda kati yabajjako ssente teyabajjako ssente era embeera olwatereera abantu abo basinga baavaayo. Sikitegeera but tujja kweyongera okukinoonyerezaako n'okulaba depth yakyo nangeri ki gye kyasimbuka wano okutuuka ogenda mu kooti nema yamutwala etya tebasobola kkiriziganya byonna tujja kubanga tubibawa naye nga twagala okubeebaza okubanga mukyatuwuliriza programu yamu evening drive lyanda ku lyanda waayo wakitegedde nti akakiiko mu parliament akavunaanyizibwa ku bakadde kavuddeyo ne kasaba nti essente ezibadde ziweebwa abakadde emitwalo 2.5 buli mwezi zidde ku mitwalo 5 kubanga embeera y'obulamu erinnya ebintu birinnya ebisinga. So akakiiko kali mu kugerezagana ne gavumenti balabe nga abakadde babaako ne kye babongerako ebintu bibenga bibatambulira bulungi nabo. Ekisooka babala abali ku myaka 40 okugenda waggulu nga batono. Abantu abo bwayise bakwata mitwalo nga 5 ni babawa yes kubanga ebyobulamu mu kaseera kano babyetaaga nnyo wakati emitwalo 5 giwani ebyetaago babadde n'okwebiri anti kati omukadde fa abamanyi ebirwadde by'abakadde okwata emitwalo 2.5 omuwe buli mwezi zikole ki ate bazigatta ne bazibawera mu kwota ya myezi 3 emitwalo 7 ne bazigatta emirundi 18 tezibamala. walina okubawo enteekateeka eyamba abakadde amalwaliro g'abakadde galina okubeerawo. By the way bafuna abasawo abasobola okulabirira abakadde ne homes ez'abakadde. Waliwo enjawulo ku musawo ajjanjaba ffeffa ab'emyaka gino n'ajjanjaba abakadde. Oyogedde point nti kyekiseera Uganda etandika okufuna homes amaka g'abakadde. Wakati wawo ekiseera ekituuka abantu bali busy nga tebakyasobola kuuma muntu. Tasobola kuuma muntu alina okunoonya ssente alina okukola ki? Naye mumanya nti at least jjajja wange ali mu home gunja agenda mujjeyo akawungeezi nga amaze okukola. Unokumujjayo mbeere naye abeera yekweyo ne bakadde bane ne banyumyako noga nti kangene mukimeyo kabe omalireko eno weekend naddala abali mu bibuga benjogerako sabali mu byalo basobola okumali naye ate wadde abakadde babongere ku ssente waki emitwalo ata eggwanga Rockie eggwanga lino gagga kituufu eggwanga gagga abali balifuula kyerina okuba naye nga Uganda nsi ngagga abapulani oba abapulani oba abawabula sikitegeera ate abantu beerabira Rockie buli omu agenda kaddiwa wano kituufu. So we should plan tulabe bano abantu bali edda abakuliridde mu myaka bakoze tutya kubanga emitwalo 2.5 twaliyo jjajjaawo mitwalo 2.5 simanyi batandikira mu myaka 8 naye omanyi ekitegeeza batono nnyo tebawera na kuwera eggwanga lino liyinza oba manejinga naye munnange omululu ogwabuna wano Eno programu yo evening drive lyanda kulyanda mwavulira amawulire ssaawa ku ssaawa.